Buterevu tukomye wali kukyenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya fene nganzi muwanguzi yetawanika kwana balungi tuli ne mwami Rukundo Justus naye nga olaba Katonda byakola galuna akalulu bantu babikubye dda naye njagala kugamba ntya nga tunaba kugenda mutami ya feye y'amasimu Musumba Joseph Setsaka owa Eden Miracle Center wamu ne mukyala w'essaala Setsaka ne Sanyu Lingi bakuyita kuba omulukuŋŋaano lw'okusumulwa lwe bayise 7th Annual Healing Deliverance Conference okupenda kuz'omwezi nga 21 bakenda kuz'omwezi nga 27 omwezi guno era ku lunaku olwo ku Monday kutuuka ku Friday ku Sunday essaawa zijja kubeera ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 8 omutwe gugambye gutya nti baleke abantu bange bagende bampeereze ge mazima ddala mulimu abaweereza ba Katonda Mukama baategese okwogera mu lukuŋŋaano olwo Bishop Senfuma Stephen Mwali Dr. Stephen Watiti Musumba Sala Sejjoba Poso Michael Chimuli eranga muli ne bakakyaza bennyini bajja kubanga boogera mu lukuŋŋaano olwo abalwadde abasibiddwa abakaaba abadaaga musabiddwa mukwano nammwe mwenna kubanga ogendayo n'oweebwa omukisa nno ogw'amaanyi ennyo bwe tutyo nga tugamba tutya Bishop Charles Kikonyogo n'abaweereza ba Heart Reaching Ministries kyali wajjala Namugongo wamu n'abamu ku baweereza b'Emutundwe Christian Fellowship nabo n'essanyu lingi bakuyise mu lukuŋŋaano lw'okusumululwa okulaba omukono gwa Katonda kututte nno emyezi 3 miramba era nga olukuŋŋaano lutandikira ddala ku ssaawa 11 az'akawungeezi mpaka ku ssaawa 3 ez'ekiro era ku kanisa Heart Reaching ku luguudo lw'ekira okyamira ku Church Road singawo kuba ku namba z'essimu ku 0702665823 oba ku 0782665823 kwoba okuba tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe taata time gye tuyingiddemu y'amasimu wabadde olina akokoteka ndoza kwabadde kubikkulirwako kuwabikkulirwa okuva edda bwe wali ng'ozinira mu mwenge naye kuno n'osalawo nti nziniraani Mukama Katonda era namuzinira dakiika 3 katukamalirize era akantu ako omusajja bwe yatuuka ku geeti esembayo nga bali bamaze kumusayiningisa endagaano ezimuggyako percentage eri bali basuubiza okukwa onaaleeta empeta ng'ajja kufuna anafuna 10 ku 10 bali abamusooka bamusayiningisa 2 abokubiri bamusayiningisa 6 n'asigaza 4 ziba 6 n'asigazawo percent ya 40 abokusatu bamusayiningisa 2 n'wasigala percent ya 2 gye yasigaza abokuna bali basembayo bamusayiningisa percent esembayo bona abakkiriza bamusayiningisa obulagaano bwebwo bagamba bona avaayo nampa percent ya 4 bona avaayo jja kumpa percent ya 2 bona n'abakkiriza bonna lwe yayingirawo n'asanga abantu nga batudde bulungi nga bw'oba otudde mu State House oba mu kifo ekirungi oba mu mikolo oba mu bifo ebirungi n'asanga nga batudde ne kabaka nga atudde n'agamba ati batuuka ku ye n'abamugamba oyagala ki n'agamba kabaka ati nze njagala kuzina tewali kirala kye njagala ng'oyagala kuzina ati Ngamutuna yogera byo gamba ngo tuliridde obudde bwaffe bugenda nkakati butambula bagamba yogera byo yogera obudde bwaffe bugenda olidde obudde bwaffe yogera byo yogera tugambe oyagala kino na kino kyoyagala n'agamba nzi sirina kye njagala ekirala njagala kuzinira kabaka wange n'agamba kale mukube engoma n'engoma zaliwe za kabaka n'abakuba engoma omusajja nazina n'abagamba onazina biki nebyazina tubitegeera yayambadde bubi ye mwava veri yafaanana bubi nazina bwe yazina ogwasooka n'asuula akapapala kamu kali ako baamuwandiikisa basooka abantu ne bakalondawo ne beewuunya nazina ogwokubiri n'akasuula kali ne bakalondawo ne beewuunya ne bagamba ye n'asuula akokusatu ne bakalondawo n'asuula akokuna ne bakalondawo papala ne babuteeka mu maaso ga kabaka abantu ne beewuunya ne bagamba ye Nabatandika okubusomera abantu percent z'abagambye ngu bajja kumujjako bajja kumusalako zonna abalala ne basutule mikono bagamba nange oyo yabyogedde nange bampandikisize entaga nange bangambye kinajjayo nja kukitwala tujja kukibaganira wakati nange kabaka nategeera biri
abantu bano beneesiga abamaze emyaka n'emyaka bagaana abantu bange okutuuka ku lukiiko lwange bagaana okutuuka ku nze. Kati awo ninzijukira ningamba omusajja ono nga bwe yasuula obupapula nange kanzine tomanya nsobola okugira n'ensuula eky'omwenge kino n'enkisuula wansi. Kati nange mba neekunkumula nga Mukama nkwatireko nsuula obupapula omusitani bwe yansibako njire nange bwensuula. Tomanya kabaka oba Katonda w'eggulu watonda eggulu n'ensi asobola okundaba n'amanya nti waliwo ebyempiseemu, waliwo bye bakutte ebyange byenyina okusumulula, waliwo ebyange byenjagala byenyina okusumulula. Kati kwe kuzina ningamba kanzine nkutule tomanya wayinza okubeerawo ekikutuka. Wegamba kiri kyaddoogeraagalanya nti eri mwazinanga mu mwenge naye nga ne bakubuuza nti kikyozinidde kyofunyeemu nga tolina kyoyogera. Kati ewa Katonda okwata n'ozina amazina kati nywera ng'okkiriza nti ettendo likutula ebisiba. Bayibuli nga bweyogera nti ettendo likutula ebisiba ebyekyejo. Kati ozina noga Mukama wayinza okubeerawo wano ekikutuka. Era nze mu kuzina sibeeramu na bunafu n'obwenzijja nga ndi munafu yenna nga ndelezinesi nga sirina maanyi naye bwe bayimba oluyimba mpulira nga lunkwatako olutwala omwoyo gwange n'enzina nempulira nga waliwo kyensudde. Tondeetera okudda kusomesa topiki y'okusinza n'okutendereza naye kyemmanyi mu kutendereza Katonda y'engeri emu gy'osobola okubanga o expressingamu obanga olaga okusiima kwo n'okulaga ebikulu Katonda byakoze mu bulamu bwange byakoze mu bulamu nga sikomye ku ekyo. Era neebaza Mukama Katonda waliwo ekirala kye yankutulamu era mu ndowooza bwa mu kusaba nnyo ebiseera waliwo ebiseera bye nali nyina amabanja emyaka egiwedde nali nyina amabanja nga gandemeeredde nga ndububi nnyo amazima n'abantu mu mikwano gyange nga gimbanja banka embanja nga ndyawo ndemeereddwa nzitowaleddwa naye okuyita mu kusaba kwa wano okuyigirizibwa nyina mukwano wange muganda wange Pastor Dennis nga mufaanagana oyo ndowooza Katonda yatubumba mu bbumba lyerimu. Kati awo omusajja wange nemugamba naye nga nemereddwa munanga amabanja gagatwalaganya n'agamba gwe Rukundo gyako twala eri saba sasa ntumunanga sabi mumanyi enjogera yammwe ebiseera ebyo era ndi mu kusumululwa kwa wano ebiseera ebyo edda nali mpakanya abalokole banange Mukama nsaasire. Omuntu agamba mugenda kugula emmotoka mugenda kuzimba ennyumba ntewulira bano batugumaariza wano tugenda kugula ennyumba oba togenze kukola nga bagenda kugula ennyumba. Musumba njagala kugamba kino abantu bali wabweru wano olaba tutambula batambula naye ng'omanyi abasibe be balutuzira bokka naye n'abantu ku nsi munange waliwo ebyasiba abantu naye nga olaba omuntu ali fit simulwadde siki naye nga ayina spiritually ayina obusibe obusinga ne musiba luluzira kugamba nze ndowooza bwali busibe nga sitani ye yanyambaza gali amabanja gali gantwalagana ne mukwano gwange nga mbanja ne mikwano gyange nga jimbanja banka ne bankubira amasome ebintu ne binsinga amaanyi naye Katonda nga bwali wakisa nasaba natwala wiiki namba nga nsiiba n'okusaba n'enywera n'ensaba n'endwana ku lusozi wano wawo saba n'ensaba abasumba abalala ne bansabira ne bankwatirako ne bansabira naye neebaza Mukama Katonda olumu nava wano kusaba ngenda neneebaka awaka nga namala okwebaka ekiro nendoota ekirooto ng'omusota gunvaamu omusota gwanvaamu ne gugwangwa wali nenkwata omugo nengukuba omutwe nengukuba akabina nengukuba mukira nengukuba wakati nengukuba nenguta amina nenzukuka nensaba nengamba mpulira mukyaki bagamba nase omusota natematemye nti nasembwa nengamba bano batulimba kuluno naawe nange kulwo wachettira nange nachettira ekitakoma kwekyo mpulira musumba mpulira nekitakoma kwekyo
nenziramu neneesaba neneebaka bwe namala okwebaka nenziramu nendoota ekirooto. Waliwo contractor gye nali nyapulayinze mu gavumenti naye nga baganye okugimpa, gye nali njudde nga njapulayinga, era naye baali gimpadde esente zigikola nali sizirina. Musumba Yesu yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Naye nendoota ekirooto nga kamishana omu yali ampandiikira empapula ng'agamba wadde omulimu n'asayininga mu kirooto, wali ng'asayininga awandiika wadde omulimu genda okole. Nampa empapula n'azinkwasa mu ngalo. Bwe yamala okuzinkwasa nenzuukuka ngamba kino kiki bannange, nali sibitegeera, nali sibimanyi nti omuntu asobola okukolera mu kirooto, omuntu asobola, baali batuyigiriza ensi y'omwoyo naye nga togitegeera. Era abantu baali bweru wano obusobola okumugamba ti Katonda ayamba, Katonda awonya, n'agamba bannange bano baba baki kubanga tabitegeera. Naye okuyita mu kuyigirizibwa kwa wano, mu kusoma kwa wano, mu kusaba kwa wano, Katonda nga bw'ayina ekisa nga bw'ali w'amaanyi, omusajja bwe yamala okumpa bw'ati empapula nenzuukuka nenziramu nensaba nenkabira Mukama nempulira fiya ya Mukama ng'eyingidde mu bulamu bwange. Awo ofukamira wansi ne weebalizaawo Mukama. Ofukame bwebaka n'ogalamira bwegalamira n'ozuukuka n'osutuka n'obuukira n'ogamba kino kiki. Olowooza lwaziba? Zaali ssaawa nga 5 ez'okumakya. Ne bakuba essimu yange nga teriiko eri mu ofiisi. Era kamishana oyo wennyini n'akuba essimu yange nga tekoze eki nga teriiko. Waliwo patana bizinesi wange omukyala gwe nali nkola naye n'amukubira essimu n'amugamba Gunde nkubye essimu ya Justus naye teriiko, naye mbadde njagala muleete kino na kino ng'atuwa contract. N'amaze okugisayininga mugamba jjajji kime wano sayinings. Nagamba Mukama Katonda niyankubira essimu ningamba kino kiki, nimugamba era madamu nabwonkubira sirina na 10 mu nsawo njabise musota naye nga gwo gwafa. sirina sente. Nangamba paana totawanya akaunti eri weeri nti weeri kale gendo gyeko $5,000,000. Katonda w'eggulu. Waliwo Katonda eyatonda ensi n'eggulu, eyayawuza ennyanja n'ensozi. Waliwo Katonda amanyi boundaries z'ensi eno ffe zitutamanyi. Obuuza wajjogula ffe n'asigala ng'akutunuulidde, naye waliwo Katonda gw'obuuza, omwoyo omutukuvu n'akunyonnyola ti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Era Mukama tusaasire ffe abalwanyisa omubiri tulwanyisa omwoyo. Amiina. Nangamba nkuteredde nalaba message ku simu $5,000,000 ku simu. Akaunti yali ebanjibwa n'okubanjibwa. Banka ng'egibanja. Naye Katonda wa akuwadde ogenda okole. Genda okole. Nenyingira emirimu ningula materials buli kimu nenkikola nengula buli kimu. Sente era omulimu gwali guwingira $1,000,000 nga 10. Nga 5 zizikulemye okufa. Kati 5 $5,000,000 ziri sayina oliye yazimpa zonna. Nkitegedde. Kati nimugamba nti nkoze naye bisigadde wasigadde gwa $1,000,000 nga 3. Era bw'oba osumuluddwa tuwetaaga kulwana nnyo tuteekamu n'amaanyi gamu. Abantu bakuwa n'emirimu ne bakulondera bakunoonya n'okunoonya. Okimanyi $2,000,000 nazikola nga nzijja mu mirimu egiryawo nga simanyi na bwe nzifunye. Omanyi okuyingira ekibuga n'ofuna $3,000,000 olunaku olw'amagoba. Okimanyi? Nkimanyi. Katonda wa buyinza. Ayina amaanyi. Katonda yebale okutuwa entiisa ye, yebale okusomesa kwawona entiisa n'atuteekamu entiisa. Omanyi abantu abamu tebamanyi nti n'amabanja guba muzimu. Bamanyi kirina okubeerawo. Onoonya ssente osasula ebbanga nezigaana kizibu nga sitaani yaba akulwanyisa anti nkugambye obusibe tumanyi nga abasibe be baduzira bokka naye nga n'omuntu asitambula naye nga musibe.
omusibe kati nze nali mu busibe bwenyine obusingane oluzira bamanyi bategeera bulungi nga gundi bamusanira in imprisonment oba bamusanira in prison for this and this months or this years and years ajja kufuluma naye buno tomanyi n'obwobufuluma tomanyi n'obwobuyingira tomanyi n'obwobuyingira in spiritually so nemukubira mukwano gwange nimugamba omanyi twetaaga $3 2 nzifunye nazi nsukumira kwezibeere $8 era nakola omulimu my friend nagenda ogufuluma nga magoba ndaba $2 zisuka 2-3 ezaali zange nga ze zifise ku mulimu ngobera ko obusiba ani akuwa $8 nga tali anyazo kuwa ne banke kukuba ebifaananyi n'ekutunuza waggulu n'awansi amazima naye nga sikisa kya katonda bw'aba akusumuludde n'esente bazikunoonyeza sigoozinoonya mutagamba munange mbadde nkuterekeddewo wano $10,000 munange mbadde nkuterekeddewo $5,000 munange mbadde nkunoonya ndudde nga nkunoonya kubanga nze nzijukira waliwo yansaba enamba yo nga ayagala okusindikira esente zo nga ziveya wabweru nagimuwa nagimuwa yansaba enamba yo nenginoonya nengimuwa ndowooza basikumira naye nga tuwamanya kyayita munzi so katonda bw'aba akusumuludde ebintu sente ze zikunoonya sigoozinoonya mu kibuga tulinamu abantu sente ze zibanoonya sente zo ziri wano jangu manya bino nze nzijukira waliwo ebiseera nga nkyasuubula edduuka nga nyina edduuka waliwo ebiseera bye nalina edduuka nga nsobola okuva awaka ninsanga abantu nga 8 nga bonna babadde batuddawo mu bbalaza nga bandinze omuntu agamba nasanze nga toliwo nga tonaggulawo ningenda kunywa caayi kati yuno nkomyewo ono mbadde ndi wano ngenda kulinya taxi kiki kati uno ndi wano kugamba sente ze zikunoonya sigoozinoonya toteeka mu maanyi tolwana kuluno ziwanywangamu omwenge kuluno ze nanywangamu omwenge oziraba nako n'obaako kyokozeeko omwaka ne guggwako mukulu Justus n'ogamba kino kye tukoze nga ffe mukama era byonna tusumuluddemu byonna tukoledde ebyamaanyi ebinene atulwanidde entalo atusomeseza abaana atuzimbidde atugulidde atuwadde gonda titles ezisuka mu 3 kugamba waliwo kyotulina n'ogamba kino kisa kya mukama abadde katonda mukama yina ebintu bingi byatusumuluddemu wano ekirala nga seebyo okutegeera katonda n'otegeera amaanyi ge waliwo obwendumbibwa nintegeera nti katonda yakola kiri nakyo najja kikola kankuleke bakuyita kwerekereza tukwerekereze tufune kuba amasimu nabo bakubuuze ku bibuuzo abaami nonsiimye bannange mmanyi n'abawanguzi abali eyo abalala abawulira bajja nabo basiimye waliwo omukwano gwange gwe nasanga mu tawuni nimugamba nti luli waliyo nsaba sente z'ekyemusana asabira wano yali ansingana ng'asaba munange mpayo $1,000 mpayo 5 mpayo meka nti kati watereera nangamba munange kati natereera nti nga tojjanga kuwa obujulizi nangamba munange nze fe abasajja tutuwa obujulizi leka abasajja tutuwa obujulizi mulowooza byaffe byabakyala abakyala bebawa obujulizi naye kulaba nga bw'olaba nga fe abasajja nze wano okuweera katonda obujulizi mba nkutudde ekintu kyamaanyi nnyo era n'ebibuuzo bingi bajja bimbuuza naye ndaba omwoyo omutukuvu bajja kubiddamu yagenda obiddamu omwoyo omutukuvu abamu no bagamba naye musumba essaawa 3 kati mba naayogera biki butono nnyo tobulabanga n'ebimu tubisala na busazi butono nnyo n'ebirala mbirese nja kukomawo mukama bw'aba mpadde abaami bagambe nti munnange okuba obujulizi tuba tugulumiza katonda ate nga yesu yesu gwe mutwe gwaki yesu gwe mutwe gw'omwami gwe tugulumiza Justus ndeka leka ngendeko mu bulango bwa bakama baffe amasimu gaagano gatandise bagenda kubanga bakubuuza ebibuuzo tweyanziza Buterevu tukomye uli ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika mikono gyafa balungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga akaseera ke tuyingiddemu kagenda kubeera ka masimu weteeketeeke bwoba olina ekibuuzo ky'obuuza ogenda kubanga okimubuuza gala kugamba nti bwoba ozze Mutundwe funa ekyokulya kyo wano ku
Poco Planet Restaurant balina koche akasiike ka breakfast lunch ne dinner atemmere yonna ya boyiro osobola okuweebwa ekyokulya wonna wooli wonna woosangibwa nyera kubanga nkwe namba z'essimu kw'osobola okubanga obakwasaganya ate nno mwabalina ku mikolo egy'enjawulo omukolo ogw'embaga kwanjula graduation byonna emikolo egyo eminene mukwano nagyo bagikolako ate era n'emikolo emitonotono egyo gyo bagikolerako awo ku restaurant yaabwe awo kubeerako baby shower bridal shower mu meetings obw'enjawulo bajja kuwa ekifo ekirungi ddala ate bakusavinge bulungi ddala ku 075 725 3 okukuba okwasaganya bajja kubanga bakumaliriza bulungi nnyo mu ddakiika zino munzikirize tugende mu masimu abawanguzi baffe n'ekibuuzo ky'obuuza leero tulina abaami abakyala ebibuuzo mwabadde mwabikedde wano ku live church naye nga sina bwe mbyogera naye osobola okukizza ne tukikonekitinga kyo ku namba z'essimu ku 075 ne 987 ate ne ku MTN ku 039 327 okwo kuba oyita tusobola okubanga tubakwasaganya bulungi nnyo ddala. Hello. Hello. Anji munange. Yes, yeebazibwa musumba jjajja. Bwekitiibwa. Omuwanguzi yeebazibwa mukwano. Amina nyabo. Mwebale kuwangula. Amina kisa kya Mukama. Musumba ekitiibwa n'ettendo tukyebaliza Mukama olw'omwami oyo ennamu yayitamu naye ekisa ne kimumala n'asobola okuba nga yawangula. Mpulidde obuwanguzi bw'omwenge bannange abantu batuyana okuva ku mwenge. Naye ekisa kyokka ekisobola okuwanulayo ekyo ekyakirookolooku kwe kudda eri Mukama n'akukyayisa ekibi n'owulira nga gukuwunyira bubi nga naye bwe yaguwuunyirirwanga. Nekyo njagala omusaba bambi kubanga bangi abali ebweru nga balwanagana nakyo nabo abasabire nga abateeke mu ssaala afuuke omwegayirizi waabwe. Amina mukyala. Ono good girl Doreen Tricia Musumba mbaagala nnyo era mwebale tuweereza. Amina weebale obuweereza buwulidde bw'olina okutandika. Basabira mu linnya lya Yesu. Hello. Wanjisebo. Mukama waffe weebazibwe. Bwekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama weebazibwe. Yeebazibwe ssebo. Amazima gennyini kyogedde kituufu kuba kusa obwenzi. Waliwo embeera esukka. Ekyo. Nange naawe natuuka. Nga njagala Mukama nnyamba oba obusajja bange buleme kuddamu kukola. Naye amazima yakyensumulula. Amina. N'omwenge n'agonzako ekitiibwa n'ettendo ensumbi. Amina kimulire Mukama. Stanule nambole. Amina stanule. Mukama wawu. Amina bambi. Omuntu ayaayaana okuva mu kibi naye nga tamanya akivuddemu atya. Allo. Hello. Wanji munnange. Mukama yeebazibwe pasajjija. Awe bwekitiibwa. Mukama yeebazibwe omuwanguzi waffe. Amina maama. Lojja bya 7 esheka. Ate ekibazo kyange. Omuwanguzi waffe alina abaana bameka? Meka. Batugambe n'emyaka kiwulidde. Omwana wange omukulu agenda kuweza emyaka 14. Ate nyina abaana 6. Mannange. Ne musajja mukulu. Mukama tumwebaza ekitiibwa kya Mukama. Atuwadde abalenzi. Erinnya lya Yesu lyebazibwe jjajja. Amina. Awe bwekitiibwa ssebo. Abawanguzi baffe weebale kuweereza. Amina ssebo. Weebale ddala kuwangula. Amina ssebo weebale kusaba. Ono Rashid Mukono. Amina ssebo. Omuzimu gw'omwenge ogwo muganda wange. Ogwe ssebo. Nga bw'ogambye oba ozina mu kyakyo ozina n'ozina. Amina. Nange ntuula awo obwere mutundwe naye we mba ntandise okuzina. Weebale ssebo. Basaagala ebintataganyiza yadde. Tuyana n'enkola buli kyonna ekyetaagisa. Kubanga nalwanagana n'omuzimu gw'omwenge ate buli lwe ngenda mu mwenge yinza okunywa n'engulira abaliwo n'enfuba okulanga sente zonna ze ngenze nazo zigwayo. Ekyo. Naye fakita omwoyo tobolaba mwagala we mba mpaayo ekimu kya 10 mpaayo n'omutima omusanyufu nga ngwagala nebe mpaayo zonna zenina kubanga ne mu mwenge nagunywanga zonna nzimalayo
okwe tukuyita kukyajinga mu Yesu nalwanagana n'omuzimu gw'omwenge nesenga sipasita tomusenga nakati nabaguvaako oli ludda wa taata lwaki obujulizi obumpeera ku ssimu nze nasede mukono jangu jjo tuwe nene nkya ngenda kubeera mukusaba si mukusaba abaami baneemuveemu jakujja namwami okulaba nga azze abaami kyekibakwataawo hallo Patadede. wangi ssebo Yesu Munazareti yebazibwe. amiina Ono man of all season chikopola cha estata mizairo bawanyamata omugole. ssebo Bamuti mutugenda mu ggulu. Bannango omuzimu gw'obwenzi n'okunywa okwenge bya kutu. Ebimala gagenda naye twebaza muwanguzi waffe. Oba wawangula ekintu ekyo. Akiwangula mu linnya lya Yesu. Amiina. Kati engeri gye wawangula ekyoyo ekyo ekyokunywa omwenge. Ngenda kubulira ekipa ya ono n'omukyala we ku lwokubira wali omugole munnange Mukama kuw'omukisa ssebo era nsoma naye awo Mutundwe nsanyusa okulaba ssebo webale ssebo kikompola nga atabuse bannange yateeka kati mu bagole ono agambye bambe muwanguzi obulumi bw'omwenge nga bungi webale kasitoola ako men have obujulizi but the way they tell the story but I'm blessed nagambye mbw abaami balina obujulizi naye engeri gye bawamu obujulizi bwabwe naye baweereddwa omukisa Mariam naga wow that is God is real glory to his name hello wanji munange kama seyaze mkumba amina ranga singa mhangu waitu asimu mnonga mukazi nsima rango wakusingiza byona kakusingiza mara nyine banye kamero naha na mgongoro naye bare ranga niyo naye bare okorokora bambi nakuriza ranga yabare nani nagira kwesiganira ngo natakanije kutema ndabona ijagarga ho mu izina rya Yesu yabare mukazi ranga niba ko mugisha mazima nazime ekikazi hallo omuwanguzi waffe Yesu yebazibwe amina ssebo n'emisumba gyejje amina munange nze mpitibwa mulokole Ssentongo Emeno Kalungu district mu Greater Masaka etaata ekyalo bakiyita kya Namuli munne omuwanguzi waffe webale kuwangula amina musajja munange nange era Yesu yanzija mu kikoligo ky'obwenzi kyofaya mu linnya lya Yesu naye munnaye yebale yakuyamba nange yanyamba ekitiibwa n'amatendo kimudire mukama sina kibuuzo amina baami bavudde balina obulumi bwabwe hallo wanji hallo amina mkamuwanguzi waffe kama yala amina mama Kiramta pressure sekansanga amina akati bonza umwanguzi waffe yengere n'agifula bw'ati yali akola network okiwuliddemu siwulidde ekyo kijja mulinda akomewo hallo pastor jeje wanji munange nikama yebazibwa Munazareti aweebwa ekitiibwa ono mutasijayo wanene ekitagobwa tusanyusa okuwuliza nnyabo bannange omwenge ogwo gwe gwantwalira basange abazadde bange bonna baafa mwenge naye nze nkyebaliza Mukama atusaagirwako ne babbala bange tebagunyedde amina ekitiibwa n'ettenda tulimu amina mama mwenge n'okutta hallo wanji bali kuweereza amina kale omuwanguzi waffe bali kuwangula omuzima ogw'omwenge amina sebo nange awe nawangula ogwa betting ogwa betting amina kama kuwa omukisa niwa betting oba wangula no jangu otuwa obujulizi abaami kati ngenda bayita buyisa ekitegeeza ngenda bakwasaganya bukwasaganya mbasindikira omwoyo omutukuvu bali eyo basindikira abalumirize abasuze nga temwebase hallo Hello wanji munange
Mukama yeebazibwe. Amina. Omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amina maama. Yebale kuwangula. Kisa kya Mukama. Bannaye Mukama yeebaze kuwanguza kuba bino bye tuwulidde. Sirwa magezi gange kisa kye. Yebale kuyita n'ogw'omwenge bannaye. Amina. Kyangu. Naye kyangu mu maaso ga Mukama. Astajejje Mukama akuwa omukisa. Ngutwala mu linnya lya Yesu. Gwe mulonyi gwange ogusoosoyitamu mbeera kyanja. Nannange kikutuse. Amina Mukama abampeera omukisa. Amina. Hallo. Wangi taata. Ayobwa ekitiibwa. Essebo. Yeza Mukama nange byali byangu omwenge n'ekijala byo. Ebwe bibeera kubanga bikolebwa kiro. Nebaza Kristo nange nawangulirawo omutonde ekitiibwa n'egendo mwebale kubeera. Anagaye Mukama yeebazibwe nnyo olw'obujulizi ebyo era tusaze emisango ng'abooluganda ng'abanywa omwenge naye tetumanyi ekikyabasibye Susan Sweden abeegayirizi tebalina kusala misango olinawo omukyala weegayirira omwami wo ekyo ekibadde kimulimu ekidookodooko Mukama akitwale. Allo wangi. Yesu yeebazibwe Musumba. Amina. Allo tukuwulira maama. Musumba nze bannange omwenge ngulinako obujulizi sisita wange yali anje naye yasumulirirwa emutundwe neebaza Katonda kubanga byali sibyangu Musumba. Ono wini ekiwanga Musumba Mukama ampeera omukisa omuwanguzi weebale kuwangula. Naawe akuwa omukisa maama weebale. Kilokoloko w'omwenge. Amina maama. Ono agambye omuwanguzi waffe Yesu yeebale kumuwanguza Pastor Okulo sorry onsaasire ona ezinirwa Luhanga wehebwe entinisa abo kakulokola na bujulizi izina lya Luhanga lyebwe ekitiinisa erinnya lya Katonda lwabwe ekitiibwa wabale kulokoka n'obujulizi kyategeeza. Omanyi buli kintu ekikwatako kiba kyamaanyi mu ngeri yakyo naye nga kye bayita omwenge gukufuula ekitagasa kituufu era gusena abantu bangi bafiiriddwa obulamu ku lw'omwenge. Wavuga emmotoka ng'eyo n'agwa wansi n'akubba emmotoka wansi olw'omwenge n'afa oba alwaliddeyo obulwadde ne bumukwata. Abantu bangi balwalidde obulwadde mu mwenge. Abantu bangi buponoonodde ebintu ne batunda ebibanja ne batunda ebintu byabwe bye bamenyekera ne bakola ne babirya olunaku lumu ne batunda ebintu bye baasikira ne babirya olunaku lumu. Kati omwenge guyina ebintu bingi gwe bikuberekera era bw'oba ogufulumyemu oba owonye ekintu kyamaanyi mu bulamu bwo. Kubanga kigamba nti omwenge mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi era buli akyama olw'ekyo talina magezi. Kituufu. Mukudaaze otunda ebibyo naye nga bw'okudaala nga golowooza oli w'amaanyi. School fees z'abaana n'ozinywa. Era abantu bakupulayizinga mu kyaki nnyo mugende mu bbaala bakupulayize gwe w'amaanyi gwe oli munene oluki oli gwe mukama wange gonjagala alalalala ng'obwogulaga bw'oyongerayo sente nga bw'oteekayo endala gwe boosi wange. So okugamba omwenge bw'oba ogulimu tuguyina kalungi konako ogusangamu era n'abalala abaliyo waliwo lwagunywa n'agamba n'aguvaamu ntya bannange guno omwenge bwazidde engulu n'agamba guno n'aguvaamu ntya. Allo wangi. Allo Yesu yeebazibwe. Amina taata. Ono muzaate Kanyonyi Kusanduuni. Essebo. Bannange omuwanguzi Yesu yeebazibwe. Amina ssebo. Naye mu bintu bibiri ebyo nze ndaba nti ebintu ebifugira ebweru ne munda oba munda n'ebweru ndabira ddala nti bintu bizibu nnyo okuva ku muntu. Kati ekintu nga omwenge omuntu asobola okulaba nti alinga akivuddeko wano naye ate nga buli w'okitunuulira bwoti owulira nga eddokoloko likutta. Kyekimu n'obwenzi. Obwenzi buli oli asobola okulaba nti yeefuze wano ku mubiri
naye nga buli lwatunuulira omukazi awulira ng'afa. So ebintu ebyo bannange si byangu, naye munnaye weebale kuwangula era Mukama akuwa omukisa. Hello. Wanji mukwano. Katonda yeebazibwe. Amina. Muwanguzi waffe Katonda yeebazibwe. Amina mama. Njagala Katonda yakusumulira mu ekyo nange ansumulire. Akusumulire mu kimama. Amina. Mukama naye amukole ki? Amusumulire. Kyova olaba enjawulo ya deliverance, okusumululwa, okulokoka kirala, okukyuka, naye okusumulwa kukugirayo ddala nga tokyalina desire y'ekibi, nga tokyali ku bunkenke, tokyakiyaayaanira, n'ogamba ddala Mukama yakola atya, naye wano bw'obanga okyalina desire yaakyo essaawa yonna, ensigo eyo sitaani ayongera n'agifukirira naye kusinga amaki, n'akusinga amaanyi. So mukwano gwange noonya okusumululwa, ekisigo eyo neeviireyo ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Hello. Musumba Jeje. Wanje munnange. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Aweebwa ekitiibwa. Mpulidde omwami oyo ng'ayogera ku mwenge bye kwamukolanga ne ŋŋamba Katonda w'amaanyi. Oyo yamusumulula nange ye yansumulula awe Mutundwe. Nagwo konzekka. Naye ng'era guddamu ne gunsumbuwa. Naye be nasembayo. Mukama yannyamba. Gwali gunsudde eddalu lyennyini, naye Katonda w'e Mutundwe ye Katonda awonya abantu omwenge, ye Katonda omwesigwa. Manyi nti n'obusungu obukyantawaanya abutwala mu linnya erya Yesu. Amina. Amina. Tubalina obujulizi. Alo. Wanje munnange. Amina mama yeebazibwe. Naye webale kuwangula kisa naye sikyangu kyazika muganda wa maama wange yali atabuka naye ng'atuusa n'okutunda abawala olw'omwenge n'agamba banaye okutuuza abawala bange emmere ewedde ono ey'abawala bange banuune naye ng'ayagala mwenge kizibu nnyo enyewe naye Mukama mulungi bali kifumu. Amina mama. Omusingi gwagwo tugutegedde nagwo guwasa maama. Bwola mizimu bwe gikwata ginywa mwenge okusooka gijjira ku mwenge gwayo gitambulira ku mwenge guli gw'endagaano gye baakola nga bamuwasa, endagaano gye baakola nga bafumbirwa, era balina okuleeta omwenge. Abasajja banywa omwenge, bw'oyingira obwenge oyagala mukyala nga toleese mwenge akugoberawo n'obwoleeta ennyonyi n'emmotoka ze twetaaga naye nga toleese mwenge. Abaana bawala bagenda ne banjula abazadde ne babagoba. Babafunye ekiddaala ekita ky'omwenge bakiyita kigula luggi. Era omuntu n'akugamba ngulira omwenge n'ogamba sigula mwenge ndi mulokole akukyayirawo. Era bangi baatukyawa olw'okubutagula mwenge. Mulimu emizimu gyennyini anti aliwo kibatambuliramu endagaano ziri. Tugenda kufuluma. Kampe ey'omu yekka kubanga akadde kaweddewo. Hallo. Amina munnange. Amina nyabo. Webale kukangula mushiija. Webale kushaba mukazi. Pastor Jeje naye ze kyengamba omwenge ogwo n'obwenzira bakabitambulira wamu. Nebaza Katonda nange yansumulula obwenzi wali bunjikiriza omwenge. Amina. Kiba netendo nkidde Mukama yasumula brother wange oyo. Mukama siimo webale kushumula. Amina mukazi webale kushaba. Amina. Mukano gyaffe abalungi tugenda kukomekkereza wano naye ekigambo kya Katonda mu Zabbuli 10:15 lusooka lugamba siffe naye erinnya lya Mukama lyeriba liweebwa ekitiibwa. Njagala kusaba oteeke emikono gyo mu kifuba alwakadde akampeddeko. Teeka emikono gyo mu kifuba naawe ali eyo obulamu ng'olaba buzibu nnyo oyatula ebigambo bino eby'obulokozi. Omala ojja kujja mu kifo kino era bajja kusomesa ojja kusumululwa
bw'otuuka obagamba ngenda mu owasookerwa abapya we basookera bajja kuba bakulagirirayo. Gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange ndi mu maaso go era mpulidde ekigambo kyo nempulira n'obujulizi era nzikiriza mu mutima gwange